nase padekulaba ontunuulidde tokitya bisingo sirina gamba bakesi bange bonna baba gyebikomo one squeeze me tighter that me left right and center onnina ero okudde ogonnangataya Kirire. Muwala wange namba 2 okuva erita waggulu. Gwe muwala wange mukyala Bujingo ngamba oli ali side eri. Oyo mukyala Bujingo mungambira ngamba oli. Oyo aliwa ku bonna. Oyo gwe ngamba Sala. Nange mbadde mbuuza. Mukyala Bujingo bw'oyogera oyawulanga n'erinnya aliwa ku bonna. Ngambye Makula. Kale. Ate oli munnange bakyamwogerako. Kakati balwaki tebamwogera. Kyuka eno tulabe. Tuli bannaluswa. Kyuka eno tulabe. Muwala wange kyuka eno. Nonyezaayo kalingala. Kyuka eno muwala wange. Tunula eno. Bassebo ne bannyabo Mukama mulungi. Bassebo ne bannyabo Mukama mulungi. Obudde bwonna. Mukama mulungi era zembeera. Tumwongere engalo ez'amaanyi. Bassebo ne bannyabo ono muwala wange. Nali mutwala mu Amerika kuyiga kuvuga nnyonyi. Naye bwe ntunuulidde amazina gaazina nenga nti ennyonyi teyandigitomezza oyo. Naye muwala wange bwe wabanga ddala eriyo omusajja apiikanira interest buli kiseera ekigere balina okukutwalako out. Omusajja bw'ajja n'aŋŋamba nti akwagala n'akutwala n'otuuka eyo n'oŋŋamba nti nze ddali omusajja tatwalako out byaleeta tubimudde. Owulira mwana wange? Owulira mwana wange? Kati njagala osooka okoone mu ddansi odigide ensi ekkirize. Dansi bakoona nkoda. Kale koona. Kirira. Tumwongere engalo ez'amaanyi. Olaba akyakalidde bw'atyo mu ggoma esinga misana. Olwo ebuziba nassa kumuleegingi. Naye ssebo taata nkubuulire. Dadi wangi. Kati oyo simanyi kimutawaanya. Era kyaki agitandikirewo. Ave ku bya Bujingo. Atandike eyiye kubanga byabamuwadde. Tandikwa nnamba. Era nze namugamba nti mu kyaki eyange bw'okuŋŋaanya najjako ekimu eky'ekkumi. Ndabanga atambula, ndabanga Mukama amuleeta gyendi. Taata teweeraliikirira. Wangi. Teweeraliikirira. Ndabanga Mukama amuleeta gyendi. Taata. Wangi. Muma. Bakanso weebali. Basaba ne bannange Omukama mulungi. Ngamba mwana muleeta. Teweeraliikirira. Otyo. Bakanso weebali. Oyo nkulaze kanso gesa. Nja kukulaga abalala bangi nnyo. Ne bonna oba oyagala kutuukako kubuuzaako bubuuza. Naye nze mbadde ngamba gumu nga walwalidde ku kijja. Akola atya? Ate atawanya abantu mu transport. Kati baleete. Baleete bajje bambuze ziro bwenga wala. Kale dinda jja luno. Era oli gwolaba ali sayidi eri ataddeko gaalubindi. Oyo ye nnabbi omukazi. Kaakati oyo amuddiridde. Akyali ono wamutulaze dda. Ono namukulaze dda? Tomuddamu n'osobya. Simuddamu. Kaakati ono gwolaba ye mukyala akola ku byobulamu mu gavumenti ya Uganda. Bwe tulindiridde okulangirira. Aliwa. Okyenge. Aliwa akola ku byobulamu. Ono atadde ku gaalubindi ebyo. Ayogera enkola kubanga aba Ministry of Health weebali wano bangi. Kale bakubuuzizzaako. Abo. Nange sirina mutawaana. Kale baana bange kasita mufunye ne ku ssente tugende. Twagala nnyo accountability. Kati kwata ono nga muwa. Otyo. Okaleke mu video. Honest owulidde accountability. Kwata. Kakati n'oli mukwate mukube ekifaananyi nga mu accountability. Olwawo okulaba omwogezi atasigaza nyumba sikyalaba wa. Eyo tambula genda mu maaso. Ewali akamyufu omukyalo oyo mulaba. Kati omwami ali mu mugongo oyo. Mumpeera akabaasa. Kulwaki? Maama omusajja atulidde bulungi mu ntebe yange alinga ye yagigula. Ani ffe taatalabayo. Eno.
ebyaffe tebiringa nga bya musoga. Omusoga akola atya? Kubanga omusoga gw'oyinza okusanga n'amugamba aye muna sente diriwo Kamaala. N'omugamba oba diriwo Kamaala lwaki kyompaako. N'agamu nabbe edange edido edolidoli. Otyo eyo ttiimu y'abakanso gy'olaba awo. Otyo ndikagende kansogesa. kkiriza kkiriza katumuweeyo selekta Kaboti mpaayo mazima ogenda sumulayo akayimba kamu bubiri kansogesa agendagenda ne banne ate atakola bwoti kanso tofaayo musabireko mpulira mwoyo atandise okujja abange munkubire mu ngalo eza kati zembuuza okibanga osana ttiimu yonna bwe banga ejjudde bujjuzi nga natandise kugamba kati mbadde nsaba kino basooke bannyongereyo nawe bakongere ate yanguwa kuba iwaffe emisango tugiropa mu kooti ng'obuze tebunaziba ezirobwe wala ndaba obudde bugenda sokojje